okumanya kirimu kino obuzibu eri abakulu bomanyi wala kabisi bakakozesa ebbaala y'okwetunda obanga naawe baba lwofuna omiramu bagikulemya oba ositabye ku mmeeza okuzza amaaso nga mukadde wali asaba walagi mukulu omusajja yateetya oba kyetuuzizza n'atuma omubaka ewa mukoddomi muŋŋambire oyo tyagambye oli ali wali n'ennyonta ye lwakuba gwe tonnamulaba oba wazze ensawo ŋŋombu sooka ku bbanja weegayiridde atunda n'akuwafuka wagaana n'ofuna ayamba akuula ensimbi oli mukulu yakusabye onoozimuddiza n'otandika ekkuba okulitya nabansala nyange yazaalira oweeka tusinkanye teweeyagala kyeggamba obeera omakukookirako nga byewulira abagisabbula. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Arange tenzeru nonkaye kwenasituka vamo noli bwaddamu n'emijja kwesulira nga bye nnina biwoomerera kwenagamba tekiwoomera biriiru n'abalungulu yo sirina kaneerenga kwenga ebifo ebyesiwa zeggwanga mukyaba eyona anayagala kansembe watayagala ekale naawe twawukane totunuulira kati n'abawala mwendime nze abayimbi banyiwa kale ewulira bwaluseetula mbadde mwe mwadda ku mmeeza ne bwetimpa obukete buno bumpya obululunkanya n'ebifaananyi ebingi gwaniyalako obukunyati mu mbale ye n'atatembula muyomba mugenderera kuba abasajja n'ebye bakola ebimu mmwe mu bibatuma nze ndiwo okubuulirira mu byenjogera omunaanafu n'ebibiri bikulabula muvubuka Ssebazimbye nga n'omukyala gw'ofunye okwo gw'avudde weesibye mugwa okukyalo kooli kw'osiimye abalungi ndagala namuwasa mayiro ezisoba asatu ekimpi waakiri omwenda naye woogwo kooli gundi bwe ŋŋamba tomusembeza okuwasa kuno okumpi nze kye nalaba n'obuvune bwe nafuna sirikiddira simanye ebiyiika byoyagala weweera nno tobabya nze tonzijuza ebikaneesera nzija nkulengeza amaggwa bw'oba mugezi ofunemu ssebo kuba nzija nkulabule. Abasajja tulina ssebo obuzibu ne bw'osirika wabaawo ssebo oluusi kikuwangula bw'oba yoyoono wankumpi nze yankeeta okuggyako nga byamboozi ne musiibula naye omuteeke mu nnyumba bw'aba aliko nno n'ekikanga ky'amaanyi mujja kwetala kakiggwe kookola ekaawu oyo munnoowo n'atakaddusa waabwe n'abaloopera ne bemuyomba mu ttumbi mukeera enkya byabunyeebunye eddooku oba otokyebaka ng'era nno baayiga okuloga awo n'omuddo okulya mungi buli lukyaba namwawu kyokola eno kyaloopa olya nvuma nti twala liiri n'eggoba enkya toyanukula ng'otokuze ssebo nva mukoddomi we busukka ku buyo naye n'amanya bino mukyala we eri gwanyumiza ne bw'obalaba ati obatangira ate oba mukamwannyina ye lwafunye eppa lyaganza ne bw'obuuza obadde wanti lwaba ate omuyombesi buli lw'olowooza mwereege yate abakulu bali kumpi bwenkaluba bajja kummanya awo n'omulinda mu nnyumba omubuulireko ebyokukyala bingale wootuuleko wano n'addamu nga bw'ayomba izoba nange taata yampita olwo kati nje mutenguwe oli yeyanjolo nsange era gwe naawe okundabanga yannyonja nsaba onsaasire ng'owunzika ssebo ogonze kubanga naawe ye mukyala gw'oyagala tonnamwetaba bakoddomi bo mu nnyumba buli kyayagala akijjayo nga yennyini kyo ne bekibula tomukayira akizze wate omukyala bw'asiba kati oba kuwonenya mwannyina ewaabwe waawo kwe kumpi oba aloopye bw'otokwatirwako kiki oba otogendeka okuwasa kuno okumpi nze kwansemba okuggyako nga byamboozi ne musiibula. Okumanya kirimu kino obuzibu eri abakulu bomanyi wala kabisi bakakozesa ebbaala y'okwetunda obanga naawe baba lwofuna omiramu bagikulemya
oba ositabye ku mmeeza okuzza amaaso nga mukadde wali asaba walagi mukulu omusajja yateetya oba kyetuuzizza n'atuma omubaka ewa mukoddomi muŋŋambire oyo tyagambye oli ali wali n'ennyonta ye lwaguba ggwe tonnamulaba oba wazze ensawo ŋŋomvu sooka ku bbanja weegayiridde atunda naakuwafuka bw'agaana n'ofuna ayamba akuula ensimbi oli mukulu yakusabye onoozimuddiza n'otandika ekkuba okulitya n'abasala nyange yanzaalira oweeka tusisinkanye eweeyagala kyeggamba obeera omaguka okirako nga byewulira abagisavvula ndaba ono y'embugu asiimye owokumpi ekasima oli yessali yava mbahajati haji ono gwagamba walijjajja kusabeeyo mu bbaala gyennyumya kati obadde kiseba abimba tonyiikahala nawe maama kyeggamba kiri bweki ekitiibwa tofuna ewaabu koba muwala ewamme tofuna mwembi n'omulenzi wo mwezi mwaka kwatunula ku kaaloho ko n'ennyambala yagimanyi neweeyisa ekivaamu ggwe gwagamba atumye omuwala kubanga eri gy'asiiba ajja kubuulire kitaata wuno yagambye muyambeko ssebo omutwalire ensawo ye eyakasooliwe oba akaseera ke kampe nga tookafuna era mubuulira anoonya anaamutwalira oli mukulu yakusabye okanira weerwanira obukosi tukojja omuweereze okuwasa kuno okumpi nze kwansemba kuba ate nze kwanswaza ebitagambika nzija nkuwe bino ebijja tovaawo gwe waliwo bino ebyokya tonnabimanya. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D weetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.